Weewaawo Omunyo Live kino kye kitundu kyaffe ekisooka kakati butereevu tugenda kubanga twolekera eri ababaka baffe aba Parliament oluvannyuma lw'ekiragiro okuvaayo nti abalwadde ba COVID-19 bajjanjabibwe nga mu malwaliro aga Regional Referral Hospitals kati akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa ku by'obulamu katandise okubanga kalambula amalwaliro ago mu bitundu eby'enjawulo. Oluvannyuma lwa gavumenti okusalawo nti abalwadde ba COVID-19 kati balina okujjanjabibwa mu malwaliro ga Regional Referral Hospital, akakiiko ka Parliament akakola ku by'obulamu katandise okulambula amalwaliro gano okulaba bwe beeteeseteese. Batandikiridde Jinja ng'eno basanze eddwaliro lyeteeseteese wadde nga wakyaliwo ebirumira. Ng'ekirwadde kya COVID-19 kyakalumba eggwanga, gavumenti yateekawo amalwaliro abiri okuli eddene erya Mulago n'Entebbe Grade B Hospital okukola ku balwadde bano. Embeera eno yaleetawo omujjuzo mu malwaliro gano era abaagendangayo baatandikanga okwemulugunya n'okuyomba olw'obutafiibwako. Akakiiko ka Parliament akakola ku by'obulamu akakulembeddwamu Dr. Mike Bukenya katandise okulambula amalwaliro gano. No communication at all. They just come and tell them, now we are going. Now you are there. When they find a positive person, they don't explain to them. They say, now we have added 15 days. They are like sinners. Business, the one who is here, he gets 3 meals a day. He gets breakfast, he gets lunch, he gets portion beans. Portion beans, sometimes meat. And so, and he also has a phone, and he's able to talk to his people. Abakulira eddwaliro lino babuulidde ababaka ba Parliament engeri gye beeteeseteeseemu okwaŋŋanga COVID-19. And so when his people come with what to eat, they hand over to us and the triage. And the triage finds it to the isolation nurse, who hands it over to him. We talk with So they get food from home? From home, not first one, but later on we are buying for them as a hospital. And then, like today, I've talked to him 3 times. Dr. Angela Namala amyuka akulira eddwaliro agamba nti bakafuna abantu 15 abateeberezebwa okubeera n'akawuka ka coronavirus. Abasuspect 14 abasinga babadde batambulako ebweru. Sawa eno sirina breakdown bameka ab'e Dubai bameka abeewa naye tufunye Dubai tulinayo ab'e Turkey twafunako ow'e Turkey naye bonna 13 results zaakomawo nga bali negative era tulina ICU ya bitanda 5 erina ventilation support. Dr. Bukenya abuuzizza abakulu ku ngeri gye bakwatamu abalwadde bano bwe batunawo ne bamwanukula. Ategeezezza nti abasawo abakola ku bantu abateeberezebwa okubeera ne COVID-19 ka gavumenti bwegenda okubawa ensako ey'enjawulo. So the director should be able to answer by Friday if she hasn't received your money. That is the latest. President Finance agreed to bend the rules, so you should work with a lot of commitment. I don't know how much money. Ye Dr. Namala amyuka akulira eddwaliro alambuludde ku ngeri gye beeteeseteeseemu. Tulina omusawo eyakuguka mu mbeera ezo an intensivist akola mu ebyo ebya ICU tulinawo omu naye tomanya abalwadde babanga bameka nti n'omuntu omu takola ki ayinza obutabasobola naye nga essaawa eno ye state kwetu. Protective gear tuyinawo naye era ekizibu ekiri ku protective gear ono nti aba disposable. So obungi bwe tuyina maybe buyinza okuba temumala buli muntu. Honorable Fred Baseke omu ku babaka abatuula kakiiko asimye enteekateeka ekoleddwa eddwaliro ly'e Jinja mu kwaŋŋanga ekirwadde kya coronavirus. Isolation centers bwe ziri nti omuntu singa babafunye omuntu gwe bateebereza okubeera n'obulwadde basobola omukuumirako ate batwale esambu bagitesitinge. Singa bazuula nti omuntu oyo alina ekirwadde kino ekya COVID-19 basobola okubeera we bamujjanjabira kubanga tekijja kubeera nga bamutwala ate eri twagala mujjuzo okubeera mu malwaliro malala. Byamunyirwa Ivan Lameka, Crossroads TV, Omunyo.